Ekkubo ly'omusaalaba mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Yezu mulokozi waffe, laba tuutuno tufukamidde mu maaso go nga tukuwanjagira otugirire ekisa, aboonoonyi obawe okwenenya, ate oyambe emyoyo egiri mu purigatooli. Ffenna nga bwe tuli wano tukaabira obulokofu bwe watufunira mu kubonaabona kwo, era tukusaba n'amaanyi ag'okwagala ekkubo lino ery'ennaku erituusa mu ssanyu ery'omu ggulu. Ggwe nno mulokozi waffe, gonza emyoyo gyaffe, ogisseemu okukyawa ebibi n'okubibonerera, tulyoke tugumire byonna ebikaabya n'ebinakuwaza. Naawe Mariya omutuukirivu, eyassa ekimu n'omulokozi waffe, okutulwalira ennyo tukwatirwe ekisa, ebirowoozo eby'okusaasira Yezu Kristo n'ebyokumwagala bye tunaawulira kaakano nga tukyasoma, bisitule obyoleke Katonda waffe, biryoke bimuddaabirize. Obuvumi bwaffe bwonna bimwerabize ekyejjo kyaffe n'eky'abantu bonna abatamwagala. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Mariya, obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.